Haji yaitwako ku mbaga ayimbe. Naye Haji yayimba bulungi nnyo ku mbaga. Yani. Eya Kemisera. Kemisera nga bamuwasa. Bali bamwanjula. Otyo. Kati Haji mu kuyimba obulungi. Kemisera we bava ku mbaga. N'agamba Haji nyimbe eno gy'oyimbye mpaka ku nnamba yo nange ndi mu kuyiga kuyimba. Ng'ebiseera ebyo Kemisera era omugole. Era Haji abaali eno. Kemisera nga wuno ngagamba Haji nze kuyimba. Kemisera yaje wa Haji nga muyimbi. Kuyiga kuyimba. Nenga womanyi chemistry watambula ndio mutayinza kubanga ali machinde ate nakwane jinja. Bizibu nnyo. Sasa bisingo mungi okwana boli nanye. Okay. Neche Kemisera ngfana cyali kifanana. Bwe kitwe kigwa chemistry watu bakolaki bagatta. Naye ate wawalukaga ate. Ha atakati aondoza David ne Dayase banachi ha Duncan wali awo be banachinyumye ekyo oshulira naye kubanga nze nawuli wako nempuli anti ate wawalukaga ate ki kubanga ekinga kasante wawalukaga yaliyo kazibe kapo munywanyi wawalukaga nnyo bamukwano nalabye ku interview ye ngagamba nti walukaga lwaki tokima mukyalawo eyakuzalira omwana omulamba omwana wawalukaga walu bino bigambo byakazibwe kapo yabadde ku interview n'agamba omukazi gwoyina muno omwana wawalukaga nze ndi ku bigambo byakazibwe kapo ate oli munywanyi we nnyo yagambye nti omukyala yakuzalira omwana tosobola kukwata bukadde bubiri n'omujja South Africa nitye mwogeddeko okwogera kwange Kemisera yabadde babadde boogera ku Kemisera ngamba ye Kemi beyamenye beetaga obuyambi naye kaziwe kapo yagambye nti omukyala alina omwana muwalukaga lwaki kati kaziwe kapo wayogera baswa muwakanya kubanga bali banywanyi ekikulu kati kankukuba manyi mutamiya nnyo ku bantu kakati tuyina ebibuuzo bingi ebibuuzo ebyo bitambula bwe biti kankubuuza ekibuuzo Kemisera ne Mary Bata bwadde South Africa ekibuuzo ekisooka bamukuba batesasi mukono bali mukubirawa omanyi mwami David ono abadde alina ekigambo kyaleeta naye lwakuba takigusizza tuyina embassy eri n'amateeka ga South Africa gakola gwe wateeberezaako omuntu ng'ali wano nga bamukubye essasi mu bukyamu kyabaddemu si kituufu bamukubye essasi mu kibatu okwata TikTok kitegeeza Kemisera twali mulabyeko ng'ali mu mateeka e South Africa omusajja nkubye essasi tukayita okutakula omuntu obejjinja okiwulira kitegeeza ne South Africa Kemisera aliyo mu bumenyi bw'amateeka ne be yabadde akola ebyamukubisiza essasi byabadde bya mumenyi bw'amateeka yabadde ayinza kuyimba kyonna kye yabadde akola tekyabadde mu makubo matuufu oba abadde n'omuteja byonna kitegeeza byonna tubiteebereza tusobola obigatta yabadde muteja akyusiza eddoboozi yabadde agenze kubalaga w'aba Nigeria ayambula n'abaana be South Africa bakubisa raga emaali y'abasajja teyagituusizza kuba lwona abagitambuza ku street Abanigeria Abanigeria balina ku kampuni bawa abawala ne batambuza ku street bupapula kakati teyabutuusiza nga bwe yabututte automatically warning nga we basasi mu kibatu palaso bali bamukubira biki bamukalabula biki yali akoze ekyati South Africa eyo ojulia kakati woba otunuulidde kitegeeza Kemisera kyonna kye yabadde akola Kemisera ali mu capacity erina abantu abagezi basobola okuba nabo agenda kwembase teyagenzeeyo okitegeera kakati awo twebuuliza essasi baali mu kubyakola ki era awo womanyira nti kine kye yabadde akola kyonna nekyali kyadde kya bumenyi bw'amateeka ekirala Kemisera yomu ku bayimbi abakaaba okabaka Kemisera nkwasa okuye olaba akaba tebanamu ku basasi kati kalimu essasi aswano kabe bidomola bina okitegeera naye ye muntu atagibwako hadiisi enywedde kubanga hadiisi zino woba tunuulidde batugamba zijja kubamanyi bokka kati teyesigika
Bintu byabaddemu yabadde agenze kuba muteja yabadde ali kubanga nabe bennyini obinoonya tebiyimiridde yabadde akyusa ddoboozi yabadde mulaga yabadde ku muteja yabadde atambuza kapapula kaba Nigeria ku street yadde ali ku ki ate abapya bangamba be bakozesa mu ebyo automatically ate senga emali yabwe togireeta bulungi esasi mu kagere ku mukono kusalako kutu ze zibe zimu ku warning nti senga tokole bwoti kuba bakatero jemize jabwe senga tokole bwoti ko olubaba amazo zireeta Sharon yabadde akola ki nani Sharon ono wa ye yakoma otujja mubuuza sinza muwayiriza kuba namulabyeko ko namulabako ko ne mu kivuluba kyani yaliyo nenga namulabako ko naye tuyina okumubuuza ne mubozi mukati wa mayaji yes yajja bulungi Sharon wa yajja yali bulungi tuyina kubuuza butya ono emirimu kyegiri eyo bano bayitokola ki egimukubi amasasi ekyokubiri kamisala bwe yabadde ayogera tapinga eyo yabadde nkulu nnyo gye yabadde atapingamu teyatapinze bantu bali close naye yatapinze bantu basobola kufuna budget kube South Africa wali bawanuza chairman Kibombo era kyovola wano we yabadde ayogera yaga Mary Bata yanyamba ko tena igamba ko ne Mary Bata nyamba agaziza profile emyezi emeka ajaluna teyamulajanideko walukaga teyamulajanideko n'abantu bonna abali close naye teyabalajanideko mikwano gye yagukubya guteka bebe kulu yemeiro bina mama fina wuli eri oshulya bala mu wuli eri bonna abantu basinkananganako Eddie Kenzo nebe yakubye jakola ki jaguza kitegeeza ne mentality eno ya conning emutambulira mu bwongo nti mu kizibu ye yabyemu mukisa musasi obulumi bwa sasi sibo yabaddeko obunene naye yabadde kyatapingamu nfunye ntya mu bulumi buno nenga bwabaddeyo n'enfaanana gyafaanana mutetegerekeka tetegereka ate kiwundu kyadde nakyo mu ngalo nga bwe yabadde agamba kituufu kiraka bwe kiri ku ngalo ze nalabyeko wano sayidi zano nga nazizimbye nga kiraka wano waliwo damage omusajja omu yagamba ojja kundaba kimafiya nemuwakana sahoze manyi lumu olinja by'omutima anti omanyi njagala nnyo amazima naye ate amazima ogenda nolabanga oluusi obwo ogaleeta ng'olina okugaleeta ogalaga abantu naye ng'ate owulira waliwo okubuzaabuzibwa n'okulimbibwa sakoze abakyala abo bonna boolaba abaana abawala bagenze Dubai ne bagenda bakuba ekyeyo bagenzeyo lwa bizibu by'abasajja bye babatuusizzaako abakyala boolaba abookya kasooli abaana abatambuza omwenge mu bbaala n'asula nga teyeebase basajja batya tyosanga kati kangwire sakoze olina mwannyoko omusanze olina mwannyoko agenda Makerere kusoma diguli esooka aba ayingira ku gate awo baba akyali Makerere asanze omusajja amugambye okusoma kuveemu agenza amugulidde poloti ekammengo amaze omuzaalamu amusudde awo ani aba future ya munne mbuuza ani aba asse future ya munne omuwala ali Makerere agenda kusoma ayingira diguli eyokubiri oba eyokusatu oba esooka asanze omusajja olw'okuba muyimbi atambula ku street amulimbye amututte amugulidde poloti ekasajjagirwa omwana diguli yekomyewo amaze omuzaalamu amusudde awo kakati ebintu ebimu tubyogera naye ne tutabiwa kifaananyi kiki kigazi kemisera ayinza okuba nga okwo okubonaabona bonna kwolimu kwatagala biki nga tokya ya haji kemisera ayinza okuba nga okwo okubonaabona kwalimu kwonna n'okugenda ku byeyo n'okukola ki nga tokya eya haji kubanga kemisera oyo gwolaba manyi waliwo abagambye nti takuba nenewuunya nga nze omuntu mulabidde emyaka egiwera 3 nga ne ku poliisi twegobanga bwego mu ofiisi ya OC
ne mufuluma muli mu ofisi ya OC muteesa ku nsonga ne mudduka emisinde n'amugoba n'amucappa oluyi mu ofisi ya OC. Kyava olumu amazima wuya nga gagenda okwabya oba kitegede. Kakati omuwala Kemisera baba yali agenda kuwanjulwa bamuteekeko empeta. Eyo empeta yali egenda mukomyawo. Gwe lwaki togitunuulira? Lwaki totunuulira yamufiiriza empeta ye? Nze nteesa nze mbuuza abantu. Nze soogera ku Aruna. Nze soogera ku Aruna. Ogambye mwabeeranga mu ofisi ya OC oli n'amugoba nakuba omuntu oluyi Nogambe era weewunyiza abaganyi takuba n'ogamba anti omuntu woba oyogera mazima yogera mazima nti Aji yakubanga omukazi ebitategeerekeka ayamini ebitegeerekeka kanyumye ebyange bitakola ki ebitategeereka ababijaji nga bajeeri tibwobanga olaba omukyala gwe baali bawasa empeta nga bagenda nga ku mukolo gwe n'omubuzaabuza n'omujjako lindako bannange n'omusuubiza ensi n'eggulu ono yali mu Eagles bawe bateese n'omusuubiza eki neki n'eggulu bw'omala omusuubiza ensi n'eggulu n'omugamba n'ekyoyagala okukola ngenda kikukolera n'awunzika nga takifunye bw'amala takifunye n'omala n'omusuulira banno be muli mu sisitimu y'emu nabo ne bamulimbalimba ekintu kyekimu. Abakyala bali eyo abamwe temulina baana temulina na bannyinammwe n'abakyala bali eyo babonaabona ng'abantu babasanga ku mirimu gyabwe batambuza mmere wa Hajji Aruna oli n'amugja kalimuke lindako abawala bali eyo nga yali atambuza mmere wa Hajji Aruna oli najja buziku lyawo mmere n'amulimbalimba n'amuwaayo 3 bami n'amufiiriza akalimu owayita ewiiki 3 myezi 3 n'akazigo ke yamupangisiza n'akaki n'akamulekamu byebizibu abakazi b'osanga nabo balina ensobi zaabwe n'ebiseera ebisinga abakazi tubalimbalimba ne tubajja mu kkubo ettuufu gye bagenda ne tubateeka mu kkubo ekyamu ate nga n'ebyomulimbye togenda kukola ki kubimukolera. Bw'oba obeera mu Amerika gwe n'omulimbira mu mbeera ya kumutwala mu Amerika naye nakyo n'otakola ki n'otakituukiriza. So bwe tuba tunenya abakazi bano tubanenye naye n'ettokya z'abasajja mwe bali mu bizibu obufumbo ne bugaana omusajja amulimbalimba n'amala n'akola ki. Nze gambe bwe mbanyumya kusinga kati kangu ekyokulabirako kankomyewo kya Eagles katono ti mu baana bonna abaagenda mu Eagles okuva kula anze okubanga yafunamu omukisa yenna Matovu mwawulire Namatovu ng'anyumya Jofule ntandika gya mutandikamu n'embeera gye yalimu tewabaddewo yamusanga atudde eri gwe ngoleka ng'alina ebizibu kati singa omuwala ng'oyo teyafuna chance n'afuna lutaaya ne lutaaya n'afunamu agategeera n'abeera naye n'atambula naye n'atuuka ku eyo yandibadde yeevuma omusajja eyamugja ewaani eyamugja ewa Katolubwama. Abalenzi bano abasajja naddala abayimbi n'abasajja abo balinamu ku ssente balimbalimba abaana b'abantu ne babajja ku mulamwa. Okitegedde omwana abadde ali ku ssomero asoma kyakozi ke bali kukolera omwana wo ow'emyaka 12 olubuto ate oli omusajja n'amala n'amusuula omwana n'amufiiriza okusoma n'amufiiriza buli kimu n'amala omwana n'atandika kugenda mu mabaala n'omulaba omwana ng'atandise genda kukola ayingirira ebiguruupu naye nga toki eyo eva ku basajja. Nze kugambye wano twalina omuwala bamuyita Anifa yali mukamayinja singa omumanyi gyeyamujja mukamayinja naye Anifa yali mu kugobagana na mayinja era Anifa n'ata ng'ewaabwe basajja abalina eddiini abayitirivu. Wano waliwo omuvubuka ali eyo kati era naye muyimbi ali wa Eagles omwana muwala kati alinga naye yagwa eddalu mukwano gwono
Wayani. Owuya n'obusungu oyagala kukaaba. Mumujjukize tamu alaka. Bagendanga e London nga basula ku apartment zoli. Why? Nalimba ni mwana wa Mendi anagamba ngirabwa n'okusiramuka agenda kusiramuka. Mukwano gwa Nambemu. N'omukazi ali omwana alinga yagwedda. Nambemu sebu. Mukwano gwa yagwedda. Ali luda. Why? Nze mikwano gyange bonna bennyina. Kuliriza. Ogamba wawa. Tagwanga kuddalu. Tagwanga kuddalu. Bategeera bulungi tebalina muwadde ekizibu. Era siina mukwano gwange. Siina mukwano gwange. Alinga agamba mbusimanyi yagwande ddalu. Simuyina. Ekinyira ekibera ggulu nga kyesulise. Kiroza abantu be bakoze eki. Abantu besulise. Tobulire. Muganda na love ya musole ddalu. Ne twambala ekkanzu. Uliriza. Ne twambala ekkanzu. N'obugenda makaga. Agamba nze n'okusiramuka amuledde ngenda kola ki? Siramuse. Omwana muwala n'aleete erupiya. Omwana yatekamu. Ono lamala osiramuka n'akola byakola. Tokola basaagala boogera. Enfakiti kino tokiteekayo kubanga ensimu zijja kunkubirwa. Bangambe owange. N'owulira amazima. Ogamba sisikoga. Abasajja ebizibu batuusa ku bakazi. Omwana n'asoloza ng'asoleza mami. Omwana onaamumanyi naye taasiwa. Ale n'abeemu ngenda kutandika okuyisaamu eggaali. Nze nkubuuza. Obatera akwera abantu. Yokera erinnya. Mujjukire. Wakati yogera mazima. Mwogere erinnya mujjukire. Abasikabulira mmwe. Bayi bajja mulaba. We London. Ali London. Kakati munange. N'omusajja n'asiramuka. Wa Eagles. Hey. Agamba sekamata. Ensi yonna n'ensi n'egamba nti tusiramuse. Naye ng'asiramusa ayagala biki? Biki. Birala. Era milioni ng'ebi. Milioni ng'ebi. Family eyo byagiyiikamu. Omwana n'agweddalu. Family ng'ebi. Kati ng'ate omuwala yalina omusajja gw'ayagala bamuyita Fred Seruga. Owakusasira. Owakusasira. Naye agenda olaba nga Fred Seruga atambula n'owuwe buli lwe bagenda wa. Omwana yali atapinga. N'agamba kanzire ku ono. Ne muwala kyoyo. N'adda ku ono. Kakati abaana waliwo omuwala wano eyafumbirwa honorable. Tochalinga abasajja ze bamutochalinga ezo ne zimugenda. Abawala abo bali mu bibala ababisulamu abanyo omwenge abagenda mu bibandi. Kati ne Angel Walwasa mujja gambera. Ziba tocha Angel simumanyi nnyo. Angel simumanyi. Angel sikola ki? Simumanyi. Mwe mwerabidde n'abakyala abatochalinga abasajja. Ate eyo mbadde njagala nayo eyo temanyi waliwo amanyira naye ajja kukwata naye nange bale ngakwata n'obudde tebukola ki n'abasajja bakola ki naye abasajja bo omukazi ayinza omuvaako n'agenda n'ayiya biki birala omusajja yo omutima gwe muki mugumu naye abaana abawala boolaba abali mu bibaala abali abasula mu zibandi abakazi abakulu boosanga nga bapanginga amaluga bagudde eri n'abasajja gye bali n'obasanga basula ku makubo nemba abasajja tebafuna bizibu ng'afunye kuki ku kkubo teryamusika nenabemu alaba omusajja nga omukaba omwana ng'agudde wali mu kitebe kyani kya jakizi ng'amugamba jangu tugende nja kuyamba ne bw'alaba omusajja nga agamba laba ekisajja ekisiru naye omukazi agamba nambemu anga bambi akooye mu jaki ja tugende tukole ki kali ng'agenda nenambemu ng'amuyambayo olunaku yeye kemisera kyavaako kemisera agenda olaba n'agamba ngeri gyeri gye bampisiza obubi osanga Walukagga anaakola ki ananyamba agenda nga ne Walukagga naye katayira Faruku bw'osanganga omuwala gwe babuzabuzeza nga badde agenda Makerere omusajja n'amugja ku mulamwa naye abakyuta kyoliko abaana abasomere bamalako bo tebabaddeyo tebafunye bikemo okitegeera ekyo bakiwuta ate era bw'oba tomanyi kintu sooka ng'obuuze kemisera asobola kuba Walukagga kuba omwana mukulu si bwe kiri bwe yava ku mbaga ali yaddawa yasooka wa Walukagga ogera mu mbaga okuva mu mbaga yasooka wa Walukagga n'agenda mu mbaga
anti omwana gwe twogerako mukulu ani mpuliriza kyenkugamba sogolize yali ayomba nti onzibyeko mukazi kati kijje ku nze nzijja kati kanzije omwana oyo aliwo mumaka makumbi anikemi walukaga gye yamujja ompulira n'amuzaalamu omwana ne bafuna obutakkaanya okitegeera n'afuna omusajja omulala n'afumbirwa embaga ontegeera kuba omwana mukulu gwe twogerako aluna namusanga agenda ofumbirwa embaga nga baddeko yes kati bwagenda mu kumbaga omuyimbi ali Haji bweyayita gwe bapangisa okuyimba mpulira Haji n'agenda n'akuba embaga okitegeera bwe yakuma embaga n'avaayo nadda ku bintu bye nga bulijjo omuyimbi bwakola ki n'omuwola teyasabako ku Haji namba ku mukolo Haji aba ali eno ku mirimu gye amukubira omuwala akubira Haji amugamba Haji gyebaleko nti kale nawe gyebale inze gwe wayimbira egindi ku mukolo bwe guti ne bwe guti nti nkutegedde nti Haji mbadde njatandika kukola ki kuyimba ngo Haji ate obufumbo nti bufumbo buna bukola ki abuvaamu ntegera kyenkugamba ko Haji naye nedda okuyimba kiba kyetaaga nga ntegedde butya bwokola ki bwoyimba okitegeera ani nze nkunyumiza kuba omwana oyo basooka muleta Waisima Pulo okitegeera bwemuleta Waisima Pulo nga ne Haji okumumiitinga Waisima Pulo bawuliriza waliwo ennyimba nnyingi zalina okukolebwa okitegeera mwalina kane akawala akayimba Regina yali muwala mulungi okitegeera Haji omuwala asooka akola ki addayo Haji addamu ayita weyayitira Cream addemu ayita yes ono omwana akola ki adda avudde mu bufumbo olonga yabuvaamu okitegeera kati wamuleeta wano bwe bajja mu audition kyali kiwala nkirabika bulungi era bakiwa okuyimbamu nga tekimanyi bulungi naye nga singa okiwa obudde kikola ki kipiikinga Haji n'omwana atandika okukola ki okuyimba kati nga bw'omanyi omuzigo togusembereza ki sigiri Haji munene n'apiikinga n'apiikinga omuwala okitegeera n'atandika okukola ki kubanze nga tonanenya Haji njagala gwe otambulire muwala ono obuuze nti omuwala ono atambudde ate entambula ze oli bw'aba akujja mu maka makumbi n'akutwala n'akuzaalamu n'oddukayo n'ogenda ne bakuba embaga n'ova mu mbaga n'odduka n'ofuga nakyeyombekedde n'odda n'ogamba nedda nzijukidde wa Haji nsobola okuyimbirayo n'ojje wa Haji kuba njagala nnyo bwe tuba tunenya Haji ono tujjukire n'ebirungi bye yakolera muki kuba bw'ojja n'ogamba nti oli n'akugulira akatake kasajjagirwa kalimu sente mmeka sente ezo yazijjawo yakusanga obonyebonye kyenkana ki ku street oteka kyengamba bw'omaliriza takomye ku ekyo akutaddemu audio yeka wa mitwalo ameka wa miliyoni akutaddemu video ya miliyoni 10 apromotinze kubanza kino ngenda kigamba lwaleero tewali muntu ayonoonye sente za Haji nga Kemisera nze naliko ne Haji nakwata miliyoni 10 nezi nazisa ku radio ne TV mandi kati kyenkugamba naye kino yate yamufunamu mwana ngoli yamuzaalamu ate yetetumuga nti yamubonyabonya omufuna yone yateekamu sente mpitirivu kubanza nalikaawo miliyoni 10 ate ziruwa yakungula kati ate Haji amaliriza okukwata ekyana kino akinyiriza owulira ekyamunyiiza kyonna kati onwabadaga nti abba mukazi wange Haji akwata ekyana akinyiriza kiza ku stage kati ate walukaga jjagala kukibba omufuna kyengamba Haji ateekamu sente kino ababeera mu promotion ya music bakimanyi Faluku naye waliwo wa laptop nti Faluku gwe abadde yali kubukedde okimanyi omuntu okweta oluyimba ku TV oba radio ziba sente okitegeera naddala ku muntu ngoyo upcoming Haji yazikola ki Haji yagezaako okuwa Kemisera obulamu obulungi
Nenga gwa mukazi we ngaaterawo muyimbi we. Kyonna kitwale nti mukazi we muyimbi we. Muyimbi we mukazi we. Ompulira. Naye yagezaako omuterawo obulamu obulungi. Naye nze kyenalaba ku kemisera ngono bwagambye nti ekisobola okubonyabonya kemisera kivudde ku basajja. Ekibonyabonya kemisera magezi ge matono na buluvu na butategeera abo. Nti omusajja yamukwata namusse waka. Omusajja asasula waka. Akolera ennyimba. Owulira bw'amala okukolera ennyimba n'akuwa ssente. Ontegeera? Naye nga buli wajja ewaka akusanga otudde kabalaza olina akaveera ka mmira. Kino bwemba nnimba. Owulira? Akikola atya? Kemisera ali enkwacho. Mpuliriza kye nkugamba. Kati gwenkunyumiza mumanyi kuba nze omu abali ku promotion y'omuyimbi oyo. Kemisera ekyabatabangulanga ne Haji kutamiira. Ngenda kuwayo ekintu kimu. Haji yayina Juli mulungi. Walabeko Juli mulungi awantu wonna. Awale muleko mawulire. Wala muleko ku TikTok. Pone Juli. Kwali. Ngamba nga akola binono byakola. Okubeerako sigayo nnyo kubeerako. Naye ngamba nga akola ono byakola. Ndi Faruku. Omukazi ne bwalibeera mulungi ate nga akola ebyekisiru. Faruku oli musajja musiraamu. Osobola okubeera n'omukazi nga buli lwodde wakosa atamidde. Nga waddanga. N'okonkono gye ew'omukazi uwo gw'opangisiza ennyumba n'agaana okugulawo ng'ekimuganya okugulawo atamidde. Ne bagamba naye ate mukazi wo twamulabyeko kakola ku kibaata ayinawo n'akalenzi akabata okubanako mu nkwakyo. Tasoboka. Ate ekyamugamba kati ebiseera ebisinga tunenya abasajja naye nga tetumanyi bukyawe bayiseemu. Kati nze ku Haji ne Kemisera ekitone nnyo. Kemisera yonona sente za Haji milioni nga 15 oba 2. Onfuna? Kuba nze nali mbaddeko ewa Kimu oli wagamba video milioni 10. Ezo bazisasule videos. Nembeerako wali ku Explorer. Haji nga buli lwajja abamawulire ne bajja milioni 5 zigwa. Mpitirivu. Okyegera. Kati yamussaamu obudde bungi. Ng'ayagala mujjamu kiki Kemisera kyalina kubaamu. Naye ngenda kutwala wa Kemisera omutuufu. Buli bwe yakubanga omugongo Haji ngaddukirawo ku kibaati. Ng'afuna enkwacho n'omuti. Akuba n'omuti. Jajjanga emiti ano. Kemisera tanywa bbiya. Walaji. Ono waddanga. Ola kyangamba. Akalubeta kookya. Nze njagala nnyo obuuza abantu nti Kemisera n'olumu bagendanga mu show okuyimba n'alemerera okuyimba lwa kutamiira. Kati gwoyo muntu ddala wali oyagala Haji amukolera ebirungi byenkana ki. Kati omwana ono okulagira nti ono omwana yeeyonera ebintu bye ate mubi. Medibata yamubeererawo ng'amaze okuva ewaani. Namugamba pole blood nti biki namutwalako jukira agendako mu rehab wamujukira bulungi. Nze nali gulimu ogwo. Ogwa rehab. Nabiri mu bulungi nnyo. Okyamutwala mu rehab katigoloza mu rehab yagendayo kola kikuyimba nnyo. Kitegeeza ebikuwa bye byamutwazisa mu ki. Kali ka sister ke kalagawa. Sijja kuli. Nako kali katandisera gawa. Kyawunyisa sister kaabo. Kamale katono. Nti bamutwala mu rehab. Bamala mutwala mu rehab. Adda ntalina otofu akola ki. Medibata amugamba sister jantukole ki tubeere ffenna. Okitegeera era baakola ne ku luyimba naye nga zonna saali sente zaani za Medibata. Ate nawe yambo yali amuyigiza bya Tomboy. Byonna simanyi ebyo sijja biwako bujulizi kuba sibimanyi naye kati nkwanza byenkola ki byemmanyi. Namuteekamu ssente yani batandika n'okukola busikiti ne mutandika okukola ki okutambula. Okitegeera nga bali mu mbeera nnungi nga ne bobasanga Makindi amutwala nga bw'otwalani muganda wo. Kyeyasasula Medibata kumubbako musajja. Medibata mpazi nako yaliko wa Haji. Yali muyimbi. Kati nti Medibata ono kyasasula Medibata kumubbira musajja. Era nakola interview ezivoola Medibata n'okumuyisaamu amaaso n'okumutyoboola. Omusajja yamutute South Africa. Okitegeera? Ekyamutute South Africa yagudde mu Miswibe omusajja nga agimusuddemu. Eyamujja ku street omuwayo abantu abatono bamanyi yali Medibata. Namugamba nabakyali bane kamba kubita oba banakwasizaako wabadde akola ki
wabadde abeera. Emyaka 3 emabega nasooka okumukolako emboozi ng'asula ne Mary Butter. Awo endejje waggulu waliwo wali obugundi obuzigo n'ennyumba nga bwe bazanyira emizannyo emizigo yali atandisa skits era ng'amuteekamu neŋŋendayo ne tumukolako interview nga Kemisera akomye amaze okuva mu ddaluuli upgrades akomyewo mu nnomo ne batandika omukozesa ebyo nga babeerawo bulungi ne wayita omwaka gumu kati njogera 2 years back Kemisera yennyini n'adukubira essimu nga bali ku Aquarius wane ekigo nga alina omwami gwakoledde surprise birthday ate nga olere gaali gafulumye nti omwami oyo gwe badde babeera naye wa soko veko ku South Kebiri current ng'amanga gwe babeera naye endejje ewa Mary Butter kati ng'ona abuusa naye era ng'ali ready n'omuzaalira omwana. Yali mwami wa Butter? Yes, yali mwami naye nga buli ekibawo ku gundi ku Kemisera Mary Butter yayanguwanga. Even right now wabadde South Africa onawulidde mbu era Mary Butter abadde azzeemu okumuyamba okitegera naye ng'ate yamubbira ki omusajja kati amukolera birthday. Actually nze nakola ne interview ne mbuuza ebibuuzo awo n'agamba temulina kye muŋŋamba ono gwenfunye ngenda kumuzaalira biki n'ayogera ebigambo bingi. Dakiika 2 omusajja amututte South Africa. Tuzeemu okulya South Africa bamukubye essasi mu mukono simanyi baadde bavaawo babadde bakola biki ng'ali mu kugamba njagala buyambi baadde bankolera kipapula kinziza Kampala kitegeeza bino byonna bigenza otuukawo ng'olwedde Kemisera eri ali mu buzibu. Yagenda kufumba yagenda kukola biki byonna yagenda bikola tetujja kuba eri si waabwe either ayinza okuba bali bamutudde ku vacation bamututte kola okitegeera byonna yali agenze bikola kuba eri ebadde adventure gy'abadde nti abadde alambula ni experience ate ng'alina omuntu gwe yabba obubbi okitegeera kuba interviews nagikola nze kennyini nakola interview ng'omusajja yabba mubbe era ne yeewana nnyo n'agamba nti nze mukubba abasajja ate nnyina mwagala Allah David wangi ebintu bya Kemi y'omumanyi Kemisera ono yanywanga n'afuka mu baasi ya kulimu kikituufu mwali mutoyi ng'atamidde era waajo tubuulira gasiya onyigidde kani haji nyigirako haji sakozi birthday ono gyagamba nagiriko nga nze nasasula nga abamawulire waggula sakozi Kemisera oyo namunyiigira nnyo nze kuba Kemisera oyo yatta ssente za Jaaluuna empitirivu nno era ajambi kyasembayo n'ekyokukola waliwo ekyotero eyo kasambya mbaserabidde kasambya mubende kasaana aji yagulyo bazadde ba Kemisera ettaka mutukula wenyini ku boda kakati aji ng'oggyeko okuba nti era ayagala Kemisera naye alina ekyo kyali amulabamu ng'omuntu nti oba oli awo asobola okuyimba n'abeera ow'amaanyi kwanze twagendako wespike oyo akwata vidiyo oba omumanyi aji n'asasula $10 million bakole vidiyo ya Kemisera naye Kemisera we yafuna obutakkanya ne aji yayogera ebintu nga mu butuufu alina kiyerekeddemu buli kimu yagenda ebintu ebimu n'atajjukira sente zonna zabadde amuteekamu n'atajjukira yali amwebakako kitalimbye Kemisera yeyawulamu Vision Heroes ne Crew Production yajawula atya sho yali luweera eyo yali ya mugenzi Adamu Mulwana tugituukako anti Kemisera yabaliganga ekyengulu n'ekyemmanga yali makati nga abateeka mu kakuŋŋunta mukasa nga abateeka mu kasawo kaakati walukaga amala okuyimba muli mutukula wanoyika kyali luweero wano eyo munda awo kyamirawo bombo amala okuyimba Kemisera yali yamaze dda okuyimba Kemisera agamba njawalukaga akole ki ntwaleko oba yayagala okuyimba kalukaga mutwala kamuleetako wentala busi yanyooka
Vision Hero yakomako ne kuli production okwegatta we byayawukanira. Aje natabuka. Waluka kanga mtwala wa. Yali amuleta kondo za kemi yali ina shendala. Bali bakama ibonna. Bandi bagire seri bayina share. Bali andi kati bati mbange naku 2. Kyabanga bwe kiti. Vision Heroes ne kuli mbyegatta. Kati nga kulimu esolo kutimbanga ekibuye. Vision netumbe kajjansi. Kati nga malo kuyimba eno addeeri. Okitegedde ngabera bayisinganya mu kkubo. Kalwaka gaje nayimba eno amala agenda eri. Natwala kemi. Era nga yateekeddwa okuyimba yo. Kyaja agenda okutuka omunyago bagututte. Yakujja waaji. Aji kumbaga. Ngagomu nkubo gesali mbu yamusanga kumbaga. Mbu kyesina ko bukakafu kubuli ko jawa gesa kuwayira. Kisera yali mugole. Wempulira ajaluna namtwala. Nagenda okuyimba. Omanyi na ngayimbira mu kuyimba. Ngayimbira ku mukolo gwa kemisa. Omanyi na emu. Wale wajaluna wetu sibe bimubyerekere. Ata owedo baddo chaira n'emisange ebyo. Era yakwogera ko bira. Oyakupika pika bena kyanja. Naye kemi oyo sakoza abalize yaliko ne mu video ya Maka Makumbi omugenzi wo ku CBS mukama mumuze mirembe era kemi siwa lero ate ngambye ekyo itake mutakule entalo kakati wajja mu kulimu wano ebyaliwo bena byaliwo agenze South Africa nze naliko ku live emu ekiro nga kemi kwali nga kuliko kemi nga kuliko nono omukyala wa onali atunda aboyani wa Saddam Rashid kwago mukyala wabwe era nga kemi atunyonyola obulungi bwaliko South Africa butabanga nono omulenzi we yakomyewo kyakikuba yakomawo ye wali Sharon mwali Sharon mwali kati era Sharon nandaga ne bebuuza golida Sharon naga asimanyi ali Abuja ya Abuja yewa Abuja banaije Dabani oba wachi oba Dabani bona balete South Africa Dabani kakati era nandaga newe tuli omukyala Rashid Lukwago nalaga ne balkoni yana ngangana kuocha yo nesomanye no sente esomanye ogera ku mobile money esomanye osobola nakusindikira no mukyalo oyo kemi naye nalaga wali nagamba nga bwe yafuna omulenzi omuki omutuufu atayina mutawaana naye nga omulenzi oyo yasooka ne bajjako awo napakinga emmotoka mu kkuba awo nagamba omusajja musirikale wesa usi wawa no ni alabika yando zalimu obusirikale kuba yayinako n'emmundu ne bapakinga mu luguudo awo ko mu leedi awo ne bagunywa ne bagwa ebika kemekyasi atusasula kukunkumula mu mmotoka awo nga tumufulumye yafuluma omusulo gumuyitamu gwonna naye lwe namulasa munyo kuba yali ekikola kudda mu baasi Luwanyo afuka era Luwanyo afuuka ekizibu kakati we mulaba nenga nayi yawona aji yalinga amukuba omanyisa konza abakazi abayina ekizibu kiri kimu ye wabeera mu bantu abanja ayina ebigambo by'okozesa nga gw'omusajja tosobola kubipuruvinga ate ye nga afuna sympathy card mu bantu omusajja abadde ankuba kati omuntu yenna wawulira nti omusajja akuba omukazi okusajja kutategeera ku nnamba emu okitegedde bulungi gwaba amaze okukusunya kuba tolina mukazi fogera kulaga nti mbadde sikola ki omusajja yali akubyeko kakati ate era ng'oggyeko nekya aji baga nti mukubi kemisera nga tumbe tosobola kubeera naye kati bayina ebigambo byabwe awo omusajja ayitandabirira tolina obadde ogula sukaali nti bajje bakuwolereza n'afuna amulabirira yanze ku TikTok nembalaba jjo lyabalamu nagenza okuwulira wano ng'agamba bagenda mu gwakuna namukube kasisemanyi obesasi yadde abakali bake n'atuuka n'okuba batusikwextense egenda okumusiba n'amuyima n'owayo $5,000,000 n'omuntu ayagadde omuntu n'agulya baganda be ennyumba n'aweerera ne muganda wandi yagadde kubeera nani kakati aji byonna yabikola kyokka tuyinawo ate n'abagulira ettaka kyokka ate tuyinawo ye yayagala omwana wa munne n'amusasulira $1,000,000 mmeka n'amulekawo naye takitwala nga kibi naye ku aji agambe ki ne oyo sisaka ebiseera gw'ogamba aji yadde nga amuweerera oyo muto
aji adenga amuwerera kakati omulenzi balina n'omulenzi omulala abadde ajjawe wa Haji ng'atamidde na buli kati abadde ajjawe wa Haji ng'atamidde era nga bamuwa ssente n'emmere n'alya yalabika n'okuvuga kati avuga space ne aji yamutopingira okutegeramu abantu ekitono kuko emisera bakitegere bulungi nga njogeza kuya mu Duncan ovanga ku muntu Haji yali musajja musiraamu okiwulira yagana omukazi okunywa omwenge okimanyi kemisera buli wabadde anywa omwenge n'atamira buno obukakafu nabujja kuba ali mu kulimu nga bangamba nti oyo omuwala omulaba nti buli wanywa omwenge n'atamira amukutte ku mukono gwagenda naye era abatategeera nze twali luweero okushoyadde mu mulwala agabula bugabuzi buli wanywa omwenge n'atamira Haji yamuziyizanga nnyo ekintu ekyo era abantu abaga nti Haji akuba nga wamusanga nga atadde muwalaji waawo ng'abisamba n'ebigweri nga mujjawo naki mugabuzi omuntu atategeera ku nsi kuno gwe mmanyi nti tategeera kemisera y'omu ku bo olaba ng'ogala ku kibaati yawo ng'ogala ku kibaati yawo waliwo obuyimba buli obulikola buli muzigo nga 3 Haji yapangisaako ekikomero ekyo kemisera abeera omu ng'amuleeteko n'abantu amulabula namugasooka ove ku mwenge osooka obeerewo wano wekka nga buli kimu kemisera bakimuleetera awo Haji lwe yatuukangayo anti amayirungi bagayisanga mu bikomera waggulu nga gegamwaniriza kakati nze neewuunya omuntu wayimya naga nti mpanga n'omuntu emyaka 20 nga byamwogerako si bituufu ng'alimba bulimbi kemisera yanywanga omwenge n'afuka mu baasi nkiwaako n'obujulizi n'addamu lwana omugenzi yakiŋŋamba yanywanga omwenge n'afuka mu baasi ng'okujjako n'okufa mu baasi yayonako ne baaka siteegi n'asalayo ezzike kankikutereereze bulungi nnyo nze nkugambye sho yeruweero kemisera yatugenda mu Costa nga tamidde yenna nkubulya Faruku Haji ayinza okubanga mukyabo ne Haji yakola ku kibicho omuntu ayinza okukolera omuntu gwayagala ate nekyokubiri eno ensonga nkulu nnyo olaba Haji Mwami Duncan atangazza bulungi ate kinyambye nnyo teyabbako kemisera ku mbaga kemisera liya no badda bibye okujja okunoonya ani naye kemisera okutapinga mu bantu balaba bayinza otwala mu maaso ate n'atekamu n'obujozi ne wa Haji teyagumiryayo nti yaberanga wa Haji ate nga watapinga mu Walukagga wadde wa Walukagga kakati nga munenya Haji mumunenya mpala musajja kyayinza okugumikiriza mukyala we wamutekamu ssente wadde wa Walukagga ani ayinza okigumikiriza kakati mulowooza Haji ye yalikoze ki Haji ye kiti jirikiti basulako mbwefudde ye yali baddawo ng'alinga kiti ewa makumbi yali yatapinga ddamu Walukagga kitegezo wa makumbi gye yatapingira mu Walukagga era nze nakisimire bola saakyongeddeko enjija gye wa Walukagga kubanga nze we nabalaba nga bayombera Walukagga nga Walukagga agamba Haji ng'agamba va ku mukazi wange nali mmanyi nti Haji Walukagga yakola ki yabba naye ono akirangazizza buki bulungi kyensubire ekya Haji ekya kemisera engeri gye yajja so kati omusango si gwa Haji Haji emisango agirina Haji emisango agirina ne ku kemisera ayinza okubanga buli omu asingako munemiki emisango kubanga ne Haji okuteekamu ssente ezo yali ayagala nnyo kemisera omanyi waliwo ebintu ng'olumu amazima obuyaga kunyiga nze naliko mu Beruga okimanyi Beruga yeriwa kirabo nensangawo kemisera ng'anyiridde nnyo ayambadde era nentya nnyo okusanga mu Haji ng'akola ki ngali mu bbala namubuuza atozze otya wano in fact nga ntya n'okunyumya naye naŋŋamba Haji nakoze ki era nali ndi awo mu ddakiika aga sinamutadde nga Haji namugambye nali ndi awo mu ddakiika aga nga Haji ayingidde era ng'ono babwakyogedde najja naanuna kemisera otegedde ate abakazi babasanga nnyo nga balina empisa embi bali amayirungi banywa emwenge abamu babikola ki babijjamu era mu Beruga oba yamulimba nti ŋŋenze kulaba oba kuwuliza music oba yamugamba ki naye kemisera naŋŋamba ye yennyini ndi Haji akola ki anzikiriza ajja era kemisera ne Haji batuuka waliwo ne Eboniziro yali wano emisera n'asaba Haji agenda alaba ki Ebonizi ku kalenda era Haji n'amukkiriza n'agenda ku kalenda kubanga kalenda banywayo naki naye banywa omwenge naye yali ali awo
ngaba ebidongolwa gwabwe pa era nga Haji akoze eki aze Haji ekirukibu kyalina ndowooza bw'ayagala aba akola ki aba ayagala lwabandi bw'ayagala ate asobola kugamba ndi kanjagala omu obwagazi bwabatwala ku bantu nga 14. Baziyita munnaye tosobola kunkuba nga sikubbangako sigezaako okukola kintu kyonna. Omusajja ayagala kuntemula ono abadde anzita ate era akulaga nti anzigalidde eno teri kufuluma. Simumanyi nga boona meeting omuntu ku intaneti ne mukwatagana n'ojja mu meeting n'akufuukira ekizibu ate atuusa ngamba mbu suck my this konze nedda siri malaya. I'm not a prostitute. I'm a diva. I'm a musician. I'm not a prostitute. You understand? Ani oyo? Anita the diva. Yabadde ki? Bw'omusajja yamututte mu apartment eyo. Ba meeting de online ya meetings mu Nigeria. Mbona agenda mu apartment. Mboba babadde ku business ki? Bw'ate mu Nigeria n'atandika mugamba nti kola bino. Ebyesisitaza. Nti nkwata wano. Mbona Anita naddukayo. Mbo babadde ku Moonlight. Niyo no interview yagikoze. Asakoze interview ekisinga okusumbuwa tutandikire wano. Ekisinga okusumbuwa zekitegedde. Anita yani. Mbo muyimbi naye nyimba ze Muyimbi Anita Simbu muyimbi Anita muyimbi. Emabega kawo yakoma yakuba ennyimba nga 3 nani stop. Yes. Muyimbi. ama yali muyimbi. Yali muyimbi. Kati gundi red button ndachali muyimbi. Okay. Kakati ekintu kino kyabadde kitya? Kakati olaba n'abakyala abo abayimba batayimba. Enkwasa ennene ebeera kutembeya bitundu byabwe ng'era batapinga abantu basubira balina sente. Oh yeah. Okiwulira? Kakati ono Nigeria yamufunira ku online. Anita the diva. Bwagambye. Namusanga kettaki oyo omwana. Kakati olwaleero agambye ndi wano ku Moonlight apartment. Yali kettaki. Naye ate Moonlight ze mmanyi. Ettaki yali akola biki? Waliwo ziroji. Moonlight je mmanyi nze waliwo ziroji. Kati yagadde just kirungi yalungi yamu. Mbuki. Mundi wano ku Moonlight apartment ne Moonlight iri wali ziriko lodge. Za chesa twena. Ya meeting of Nigeria. Aha. Kakati namusika namuleta ku Moonlight. Ku lodge. Yazita apartment. Aha, anti we yali bagambye nti lodge bwali mubuza mu lodge wanonyeemu ki. Kyovola azirungi yamu naga ndi wano ku Moonlight apartment simujje mu nyambe. Nti ki? Okyulya. Kakati omuntu akwise mu apartment owulya kyasoso mugambo okusaakinga. Kitegeera. Kakati olwokuba nti kyagenze okukola mu Nigeria Abanigeria bali rude. Kirabika ebintu bya sente kuba Abanigeria bangi bateganga sente tebakola ki tebayinaawo. Okay. Niyo olwokuba nti bali rude wamala okufunza wakufunza asobola okukozesa byayagala era n'atakuwa. Yamuyita waliwo platform. Kati ono sente enzikirizanya yaganye mu byanfunda bite byabaddewo. Era yabadde agenze kyagenze okukola nga akimanyi. Tugamba apartment. Kati kankubuuze omuyimbi w'eddaala eddene nga bannanga bamwe bamubwanyeemu nnyo. Gwe omala gasinkana abantu balabako online. Ngero basinkana gye basula. Yadde agenze kuba kivulu yadde agenze kuba ki. Nze nyina omuyimbi yadde agenze kuba ndo. Nyina omuyimbi gwe nakubirako nga njagala okwogera Aragono. Ulira. Nyina omuyimbi gwe nakubirako nga njagala okwogera naye. Wadanse olo waki. Erinamba yine njifuna. Bwe namukubira manager we yakwata n'agamba ono talina programu z'akola nga za buntu. Ono alina management. Era kati by'obuulira byonna bimbuulira nze oba kyekijjako. Yali akulimbye. Ekiwulira nenjikola ki nenjijjako okitegeera. Kakati ono yo muyimbi munnaffe yakola atya wapikinga ku online ne management agenda nayo nga bagenda okutula ddiiru. Talina immediate manager. Yeye manager. Kati kankubulira kumenya yadde mu kazigizigi. Era newunyo nga tasobola kubira management ye kujja mutaasa. Ndi bannaye akubira nsi nti mujja wano ku bagambe muyimbi alina management ono.
ensi gye yawanikidde management yali badde yazedde awo omuyimbi waffe abadde ki naye kati akubira nsi weyatukidde kukola akatambi ako konna lwaki yakubidde management ye bayinza omumugira ne bamuyita ebyo byekiyaye nga Roger naye omulaga gwaze eri nsi nsibiddwa wano mu Moonlight apartment kitegeeza aba asobola okukubira waba manager oba dayasi oba mawa yabali badde yamukubidde ddanga ebyo byonna byakoze eki nekyo kyatagisa poliisi obuzze nayo naye wawanga otuukidde mulanga gukubira nsi kakati insaafu butuke emisinde eri aleete sipidi yanyonyodde ensonga ezamututeyo ezamututera wazitegedde naye nga tazogera ate nti olwatuse nangamba saaka switi kitegeeza diru gye yagendeddeko bino byaganye kati ale kadayagala byabwerere byaganye mu nsasula payments yeyaganye kati omunajeri ayinza okukanga abalaga ngenda kuwa check biki abanajeri atebaba na sente abasinga obungi ate baba bayaye nnyo kakati Anita ne diva yagambe nze ndi diva biki tonteekamu ebyo munamukwagula yamuyise kolaki n'atulaga embala eno yamukutte embuna eno namukwagula ne wano bwalitegeera ekiri mu bantu abo abayimbi balina bye bayisa owaye oleeta Anita n'oleeta Lydia Jasmine, Gloria Bugi, Kemisera. Jasmine mujje mu sequence Jasmine omuyimbi w'eggwanga. Ate magala mutekana bano. Damu buto ogambe Jasmine kwetondera tolina kubeera awo. Weetonde. Lydia Jasmine nkwetondera ku bantu bemeto olina kubeerawo naye ng'essaawa yonna ogenda kubeerawo. Essaawa erituuka oli mwogera ne tennatuuka. Tennatuuka. Essaawa tennatuuka. Okolima bukolimi. Oli mukolimira. Njogedde bubi. Lydia Jasmine nsaba kwetondera ku lw'emboozi mukati ne bakozi okujjawo nga tomanya apology ate ng'okolera kampuni kubanga kampuni egatwetonda ku lw'omukozi waffe kati ŋŋambye nsaba kwetondera Lydia Jasmine ku lw'abakozi bannange olw'okunfuusinga nkwetondere mu kiti kyenkutaddemu nga tokirimu nga weewaawo oli ku coming soon nedda bw'alijja olimuteekamu kati olijja kataliimu ataddemu ani nani kigurupu kyekyo mbadde ntaddemu Lydia Jasmine ogambe tumugjeemu tumugjeemu soli ntaddemu Anita ntaddemu Kemisera taddemu Gloria Bugi Gloria okay ntaddemu Shakira kwali mwali ye tuli ku kigurupu ki manyi gobamenya otadde mu kigulupu menya ky'abayimbi nze ndi ku ky'abayimbi ndi mu ekigurupu ky'abayimbi ba Uganda abakubalaga wansi ne wagwa daily drinking office Shakira musiramu tanywa Katonda wange ano Red Bull nchane ggulo wa Red Bull mwenge siragaba kabanya omwenge nkwata bulungi ngambye abanywa siragaba kabanya omwenge oli kubayimbi abakuba show nga wonna wagisanga agikuba n'ennyenje ne zikunkumuka kakati ate Lydia wabasingira kaawo n'abantu ne bate baliwo nti Lydia wabasingira kaate ye bamuwaayo ssente ne bano abasigadde bano abalala bo naye wataba kasaba beeroba ayi bwe muteerawo bantu oba lumbe oba ki kasaba abaira Nigeria abayimbira ate bayiza abayimbi n'abasinga bonna balaba empulira waliwo abayimbira abasudani ekabalagalawo ffe kakati okutangazaamuko kati ni ku muganda wange nambeemu omukyalo owo yabadde apartment era abadde mutula kuba yagadde kikyusakyusa tiyabadde mu Nigeria babadde yadde muyindi yagambye mu Nigeria yanti kyegwangambye nti olwokuba yalabye ekinigeria mukazi wabadde naye saabadde naye naye apartment ezo zenyiza zayogerako twali tuzitunzeeko omuyimbi omu ne Bosco nga mumututeyo kuba danso era etwatuuka baba straight nga nabe mukyagambye ogenda nga ekikuto kimanyi si dance hall ono wakazindawo put down dance hall kakati ekituufu yanyuza okukizira ne mami nambi kire kintu eki ebisale byakoze eki kwafu oli gwe twatwala baali babiri
oli bloka nze siri mu Mugosikula Kampala baali babiri nabaga tekiina mutawaana kuba baatugamba mutulete abakazi bameka basatu netufulamu naga nze nja kugumala tugende omu ng'ageza kumanyiga abantu basatu omuyimbi omunagamba ate baali babiri nga baagala abakazi basatu netugendawo bwapatimenti buli awo oba yekyanja era netutuuka omuyimbi omu yagamba agumalaga abantu basatu era netutuuka kyasoba bayimbira bonna netutuuka ffe ne batuwa akasente kaffe netukobawo n'emmotoka yaffe netumulekayo twali tuya kusanga 9 nga tadde kwalo nti tewali ali mu Kampala nga nze tuwamaliriza dda tewali mutawaana yadde n'akamu ebbanga eryetongoola bali bafuna enkwatagana yabakuba dansawo ne bakakasa naddamu natuta ku video shoot nga n'abakulu bwe bali bafuna entegeragana ennungi era nga bamukuba saponsa kaakati wano Sakozi bambi abaana abawala abo basaasira bayita mu bizibu bingi kaakati ate ekizibu ekisinga okubeerawo Sakozi tewali kyasinze kuwoona abayimbi baffe nga bitamiizi ebyo bakozesa tubwayiriza olumu mubiwayiriza neze ngamba nayo biri paati oyo kubanga anti Sakozi bwe lwakingamba bwetyo tewaliwo omuyimbi nga batanywedde olaba nga muntu mulamu ng'osobola okwogera naye naye nga waguyiwa mu ttama kiba kika nnyo. Anita kiki ekituufu? Anita baganye okukwatagana ekiraya nti we mu bigambo bye n'asalawo n'addukayo naye nga yadduse yadduse era budde bwadde bwa kiro Sando zaadde nga munda yakoledde akatambi ako naye ekisuuka kiwuli nti Anita we yatuukidde okgendayo yadamanye ekimututte era Sakozi tosobola kuva mu makaago ag'omuzigo n'ogenda ekyanja ku muntu gwolaba ku internet gwotamanyi ng'akusindikira bifaananyi nawe n'omusindikira ekiro nga tisigama nti oba walabyewo event nti ogenda kuyimba ng'oli mwana wa buwala ng'ogenze ku miitinga mu Nigeria. Of course wateekeddwa okubanga kyaggambye kuba abasajja bo bali straight yaggambirawo tingenda kuwa $10 onaayimba oba nedda tisijja yimba nti tojja kuba abasajja yakusindikira ne kabwe kunona yagikusindikira ekunona nti jangu ku apartment weziti ojje tukuberaga kati nze ndowooza Anita we yatuuse eri mu booking yandibaddemu omutwalo nga erimu emitwalo ng'emeka n'agamba ngamba atwalo nteekeddwa okuyimbira omuntu atya ate ndaamuli basa tabaayo omu agamba ogenda kuba show ya muntu omu oli asoboka nti ngenda kujja nyimbire imbe ku birthday ya mwana wange ko yali ngo atudde kati agenda kula waliwo omukulu waliwo n'omuto akuyiye mbasama gandi kati tandika kati olw'okuba abambambi amaanyi gabeeraga yegeyege ayinza kuyimbira kwogu kana mugande ku swimming pool olwayagala okumuyimbiramu agenda okutuuka eri ng'amaanyi takyayina Anita yali taso ayimbira abantu kati nga mu byonna abasobola ate yabadaginze kwa usipate abasobola gonya we kubuli ebifa mu nnyanja so ndabya abantu nze simanyi oba Sakozi kitegeddwa oba gavumenti oba kiki eyinza okuyamba industry eno kubanga industry eri mu kuggwawo kubanga wabudde ebyake miserera okwetunda tujja gendayo olaba nti essaawa ya leero ti Anita naadde yakomawo n'agenda namusanga ettaki oyo omuwala ng'akola mulimu ki ebyadala nali simanyi kaakati wakoma n'agenda wa Alien ne bakolako n'oluyimba era yayingidde fango era ebyabaawula eyo aila ebyabaawula ku Fangon yali ayitiriza okuzza emisango era bamuparadingako ne champion Guddo nga bazizza emisango ne babagamba bye mukoze tebiriiyo nga babaparadinze omanye ebyayo byalinga bya kamera saategeera nedda champion mwana muto nnyo nedda ekyo kisazeemu naye
n'agenda okulaba nga ndoza amateeka ga Fangoni tajja gasobola nga buliwozo omusango oba olina okugenda mu komiti n'owoza oba ne bakuwa omusango tebagala byakwemola nalaba nga tajja kumalako nabo naddukayo kati mu kuddukayo naddayo mu mulimu gwe ettaki waliwo omuwala abeera eyo Nyanama yamusuuza nako ndowooza ettaki nalinga njogera nnyo naye ettaki nga amusuza era n'olumu yamukwatirako ka video n'angamba Anita mwe gumukubye omulengera omwenge gumukubye kati eri nti omulimu omunene kiringa okuvaana omuwala n'agenda e Sudan n'eri bamanyi omuwala yenna avudde e Uganda oba mu Africa abakiyiira abakiyiira ne Sudan bwe kiri kasi bagamba nti Ugandani bamanyi kiyiira kati bo babeera katale konna okitegeera naye Anita wano yakoze ensobi kasi yagambye oli nti ndi muyimbi n'amuwerawo microphone naye ndowooza obuzibu microphone erabika yabadde zino gundi ezitali cordless nga nene nga si ya wireless yes namwerawo microphone kati Anita nala microphone nga tajja ku sound avumbeera ey'omuyindi sijja muwakanya naye kati nzegeda na Anita kyeyayogedde wetugenda na Anita kyeyayogedde Abanigeria ezo networks zaabwe kuba bakugamba nettaki Omunigeria yakyasinza osasula mu ebyo ebintu era bo basasula kuba sente zaabwe bazikuba online ngenda kuwayo ekyokulabirako ono yali atagaba tabs yani Omunigeria gwe bawambako emmotoka biki kati bwe yakyusa n'agenda ku apartment ziri ku Yusufu Lule n'agenda ku apartment so yali asayinize n'abayimbi John Black Nina Rose yali asayinize abayimbi nga 12 n'atuuka nga buli weekend yakola party naye ng'ayingiza bawala bapya bokka bapya nina kune makwano bange bayita okulobwa Asha bagenda otuukera okulobwa Asha nga Aisa asooka kukuba wali ebintu ne bitambula yali asayinize abayimbi bonna nga abatutte nga abatuuse buli kanako akera batuuza mu boardroom nga tuvudde ku oyo waliwo omugagga eyaggwamu yagendako ku nitrogen nga oxygen amwedde ne bamuteekako gundi ya nitrogen waneemunyonyo nga abaparedinga awo nayita abayimbi abasajja ne batula wali ne balaba game nga gwe wano muguzannya yadageze kuzannya naye mu kuzannya okwo niwawawo ebitaakwataganye bulungi ndowooza oli nayagala extra gundi naye ngo namugamba mupiira guwedde 9 oli agamba njagala extra nagamba teri mupiira gugwera mu 9 ate neosaba extra kati ate omusajja n'atukala nga ne extra bwegwa tugenda mu penalties k'omusajja k'omukaanita nedda ekyo tekikkirizibwa kati oba bakiganye omupiira gugwa wabeerawo celebration kwata omuzindaalo diva yali wakabi naye diva obuzibu bwe yafuna obuzibu bwe tulina wano e Uganda nti kati bw'otunulira bwe nogenda kuwa example ya Justin Bieber bwe yagoyinga a little bit bankrupt yakwata katalogo ye n'agitunda almost $2 million ffe wano bw'ogenda kati singa Ronnie Banton ku nnyimba ze yakuba katalogo gy'alina entono ng'alina wano kampuni gy'asobola ogiguza asobola okubeerawo ffe wano ekitaliwo nti bw'oggwamu olina kunoonya pulaani B kati pulaani B bw'oginoonya yeekusuulamu ebyo Anita yekka si yabikola tutunulya abayimbi naye abaana bano abaabulijjo babikola abaana babakyanga bwe bati abaana abaabulijjo babituukako yes abo bonabona kati olaba kati eyo life ogirabe abaana b'enkyaza kati gwe obadde ogisuubira nti Anita naye gy'alimu kati bwe mulabanga abali bwe bati naye nti embeera mbi mu baana bonna nga twalese kumenyera nti nno ono agusamba ono agusamba mu bayimbi nga tugeze mu bayimbi bokka naye nkugamba nti Kazindalo Kagabe bajja kuma interview ate njogeddaani naye nkugamba nti ono agugaba nti ono abagatta babiri ono abagatta basatu ojja kutya oli nakubira esimu nakugamba gundi ali biki n'ogamba owaaye kamubuuzeeko oli n'omugamba nti waliwo akunoonya n'akubuuza ye nasyo nti nedda ogenda n'agamba woke mugambe bwoti okitegeera so embeera si nnungi si mu bayimbi si mu public si mu society nga abantu bangi ababeerawo nga basasula omusolo government omusolo gwefuna nga yinza n'okuba ne gundi
tugambe 40% abaana basasula omukolo bakola ebyo naye nga bejjamu omusomo kozi awo wennyini dasu abadde nja kutumirako kyali wange okola mu Centenary Bank ne Chosen Beki batumiddeko nnyo mu bintu ebyo by'ekisiru ni Chosen Beki ayina akola mu Centenary okutumira omuntu kibi anti obigase bibiri ngambi tumirako kyali wange akola mu Centenary Bank ayina y'akawunti ne Chosen Beki tola ebitambula ennaku zino ne boyfriend tata w'abaana be tuli ku Anita de Diva y'omumanyi Sakozi soka ddala omuwulidde Anita nze kyesisobola soba mu kugamba nti yabadde anonye byayi negaana bange obwo bukakafu sikola ki sibumanyi naye abatunda ettaka bagamba nti zino eno yiika eri siyiika oyinza obutabawakanya nnyo ogadde omuntu ng'omusanze naga nti ettaka lyemakindi abatundawo nga gwe mulimu gwe ate oyinza kola ki muwakanya naye nze kyenyinza okwogerako yembeera eyabadde mu apartment ti embeera eyabadde mu apartment oba babadde bategeraganye bati bategeraganye yabadde mbi ey'okulwanagana n'okuwanyisiganya ki ebisongovu kubanga ekisingira ddala okubeera ekizibu nze mmanyi nti wano omulembe guno we gwatuuka abantu bangi bava ebulaayi eyo era ne babasinkana ku apartment kwebakola ki kwe basula nze nsubira ndi kati ogw'omulembe we guli olina kubira essimu n'agamba nazze nendi ku apartment bweti n'ogenda bw'ogenda oyinza otuuka eyo nga mugenda munyumya mboozi oba abadde tomanyi nti agenda kugabula omwenge n'akugabula omwenge kubanga ogenda tomanyi bikola ki biriyo era osanga olinaga nti babaleetere ku nkoko tulyeko ne babaleetera okukakana mukeeserezaayo oluusi nga mumaddeyo mpaka mugenze ku 8 mubaddeyo mpaka kukola ki kumenda kati ebintu byakyuka abantu babasinkana mu apartment naye ekikulu gwe basinkanyeeyo mumusinkanyeeyo ku ki era omusinkanyeeyo gwe ngo omwesiza otya kubanga abantu abasinga ennaku zino abasingira ddala babeera nnyo ku intaneti okwo ne banyumya ebbanga kati n'atuuka ekiseera okujja e Uganda nga kumpi amulinga mufose baaki bamukwano oba ba Luganda naye nze kyendowooza nti tekiba kirungi omuntu okuyita munno ku apartment ate n'oyagala muyimbi kyona atambula inifagiri n'abasajja nabo bwe bayita ku apartment oli akuyise mulabako ate n'oyagala otege ekibatu kubanga bwe biti ebintu ebikola ki bwe bitambula kubanga nange bali omukyala yampitako ku apartment eyo naye natuuka eri netandika ofuna ekirowoozo naye ngamba omukyala alabika ali mu bibye so omanyize yampita ku apartment nangamba mama oli luddawa jangu ondabiko nazze wano era neŋŋenda bulungi nemulaba nagenda sawa za 12 nagenda olaba aleese ebyokunywawo tulya kali nendandika nange okufuna ekirowoozo anize kugamba sirimba nze natandika ofuna ki ekirowoozo kyali mugwe anti kugamba nze y'omukyala yampita bibye okitegedde kaakati nze bwe nagenda natandika ofuna ekirowoozo musajja wattu okitegedde natandika okola ki ofuna ekirowoozo kali nze bwe ntandika ofuna ekirowoozo kumba ate omukyala ye si byaliko yayise mawaki yayise mawanga omuntu era nagenda okulaba mu ddakiika nga 15 mu ddakiika nga wayise essaawa bwe bwayita essaawa nagenda okuwira omuntu akonkona ku ki ku luggi linako nja kunyumiza ate nno bino byemwogera byebitwala time oluusi ne tutuuka ne ku nsonga ez'amaanyi ng'obudde buweddeyo muzeeyi n'atusala nti nze bwe ntuuka mu apartment mukyala nga mpise bwetala bwadde eri bwakola kyali fuli nnyo nange andeete nenekiyisa nga bamwami maba basooke bakole ki bakuweeko ekyokola ki ekyokunywa weweere ne bamba nenywa bankyali amu nga nzigenda mu ssaawa nga nakamala ngena owulira nga wabawo akonkona ku luggi nga bamuggulira bwe yajja omusajja aleese ebyokukola ki ebyokulya ebyokulya byaleese aleese KFC biki naye nga biwerako wayita eddakiika nga 3 naye olaba n'abalala abakyala 2 ng'okyaliwo nga bwe ndi tunyumya naye olaba nga tuweza abantu nga 6
naye nze wali mu kugenda nasooka nendowooza nti ke bampise nga tuli babiri kikoze eki kiwedde nkugamba embeera ebeera mu apartment mugitegeere otegeere kati gwe bwopapa nogamba nti kakati ani yagenze ono yabadde agenze kwetunda naye bambi bayinza oba bamuyise nga bamuyitidde mu mbeera ey'ebirala agenda otuuka eri oli n'amugamba ki ne bano webali okitegedde oli bwagenda otuuka eri n'amugamba birala sakozi abakyala abo bagenda mu ofiisi z'abantu agenze kufuna mulimu manager ali eri mu ofiisi genda agenda otuuka mu ofiisi nga manager amugamba biki birala kakati omukyala ne bw'abanga nga bombi mungu n'abayamba nga bapiikinze kigwera woba osanga abamu tosanga mu ntale ezo ze walabye ku intaneti bonna singa beesangayo mu apartment oba awantu onna mu ofiisi mane omukyala nga naye mwangu ne manager amuyise nga mwangu weesanga bagenze mu bikolwa ebyo byemwagala kati wakibuukamu otya byemutembeeta andi nkugambye ndowooza abalabi bajja okitegeera kubanga ndowooza kiyinza oba wano kisuseewo nti ogenda ku apartment gw'omuntu asobola okuyita ng'osuubira kirala oba nga gw'olina ekirowoozo kira naye nga ye si byakola ki si byaliko kati ekyange nkugambye tinagenda olaba nga tuweze 6 tuweze 4 tuweze nabawala abala ne bajjanga 7 ne tunyumirwa olunaku naye nga nze okusooka wali nga tuli babiri nasooka nenfuna ekirowoozo ng'ekyomunageria ndowooza kyafunye muyise mu Nigeria owulira muyise mu Nigeria naye ngeza kulaga nti abantu obasanga bisoboka naye omuntu n'omusanga ng'ali ku ki ng'ali ku nsonga ndala kati ono omukyala mmwe gwe mugamba ogwe mulimu gwe yandibadde ne manager abayimbi bangi abatalina bamanager mu Uganda wano tulina abayimbi abawera 14,000 naye so ogamba mwami Nambemu oba mwami Danga nti menyerayo bamanager b'abayimbi 3 n'abamenya so abantu bangi babayita naddala abakyala abo ng'omuyitidde ekintu kirala ate omusajja n'ayagala mutunuze mu kintu kirala kubanga ne bwekuba kwetunda era yandivudde eno nga ne ssente azikola ki azimanyi naye nze nsubira tuteme kuwayiriza abantu bagenda mu apartment nti agendayo ng'akimanyi era agenda okujja ng'akimanyi nze nkulaze nti nze banjagadde nze embeera ekyokulaba nze nkuwa ekifaananyi ekirungi nti oli akuyita ng'oli ku birala ate gwe n'ogenda n'ekirowoozo kiki kirala kati omuwala ono ayinza oba yagenze na kirowoozo ki kirala oli n'amukyusa nga nange bwe nali ndowooza nti akenze leero kiwedde naye nagenda olaba ng'oli ayise banne 7 agenda bawa kampani mawebala omutima omulungi gw'olina naye n'omukyala gweokyala mu apartment yebaza abantu 6 abajja kubamu akafaananyi obudde obwandiseeko nga muli babiri mwekka mukama yandizizza bibye naye gomanyi kyabaita okukuba obufaananyi nga tonanyega muntu kigambo na kimu tomukwanangako naye kuola okuba kuyise ku apartment bepa n'okubirawo obufaananyi n'obuwooza naye mukama yebaziwe Faluku nga tuze Anita Dadiva bw'oba owuliriza Anita bulungi oli beerabira ku internet batandika okwogerezeganya onfuna omulimu ne gujja era bw'owulira ebigambo bye bw'oba owawulidde Anita wategeredde ekituufu nti yabadde agenze ku mulimu naye omulimu gwagudde butaka kitegeera nze simanyi mboozi egatta mu Nigeria nawa wano ekiro essaawa 5:06 okudda waggulu onfuna kuba video yennyini gye yakoze zadde 8 bw'ogitunuulira 8 omwana ow'obuwala omuntu gw'olabye ku internet tolina akuwerekedde weetadde mu ddene n'ogenda ku apartment mukulumawa ddala saawa ezo ez'ekiro oba ononye eki kubanga Faluku bw'otunuulira Anita n'obudde n'ekigambo kye bamugambye simanya akwate ku microphone atandika okuyimba okitegeera ng'olabira ddala wabaddewo ebirala okitegeera naye mu njoga ennyanga tumanyi baganda ffe bana aba Nigeria essente baba banantula ate nga bazaagala okitegeera kati mu kubanga bazaagala muganda waffe ensasula yagaanye mu njogera ennyanga okitegeera kubanga njagala gye
Kwa muntu yamufuna ku internet. Kala njagala asooke atuweyo ku bigambo bye banyumya ku internet byali biri kuki. Ngagenda. Oba nawane no batandikira emboozi yawe gyetandikira okutambula baali banyumya kuki. Ajigabe. Omufuna kye mugamba. Kati bwe yamaze okuggwa obutaka okitegeera n'ogamba nti ABC yabadde amanyi nti oba n'amukwata bwe banamukwatibwa ekisa ne bagendayo okitegeera bajja kukwata omusajja oyo nga ye ayagala kumubonereza olw'okuba nti yamugjeemu si mu Sudan okitegeera so Faluku embeera eyo nga gundi Anita eyo gyayiseemu abaana bagiyitamu okitegeera naye ng'embeera gye bagenze mu kukola kati mukyo ngamba abaana abawa toddamu tukubira miranga nga tuwowoolera nga wagenzewo omuntu naddala mu apartment omulimu ne gana obudde obw'ekiro kati ekiwanga omuntu bw'okuba enduulu ng'oyingidde mu loogi ng'omusajja wuuno ankwata yagenze na driver yagenze na kiyambi ku ssaawa ezo ku ssaawa 8:89 kati abanga omuntu ayingidde loogi n'agamba omusajja wuuno ankwata nti David mwankwata ate gwayingidde naye mu loogi mwade mugenze kusaba alright Shaila mmanyi owai tugende wakemisera kati ninyo ebisale ebisinga omanyi wanoze ku palo nyine ekintu kyenkola wenda ekirunga sikitegera sikiteesa kubanga tebiba kyabuwaze kati omuntu omulomo gane guzitowerera ku muntu ayina yaga yetolere ku bantu okujjako omuntu yataliza katambi ka Anita kama nebyogeddwa ano kubateesa abalala bali batematima byante byayogedde endowooza akatambi ka Anita tuwantu wali amu identity yetu nabyadde bigambo bye kuba tekalagako nti alina diri kitegedde bulungi era okujjako nga abantu babona data nakuba nti program bazirabira mu mabaala abayetegeeza ngo bitatwala balance ate okwetegeeza ngo lazaayo chupa yakutte essimu ye bwati naga omunaje ntwefintinga ku internet ampise uwe n'ebyakyokka byangamba si byenjagala nze mu bigambo bye bategeraganye ku birala atangamba kukola ki mu bigambo bye kati oli waavaayo ye muntu esaye ng'ate alaga nti bateesa banne abalala bali mu kuvvoola nga tamanyi kiba mbandanga obuzaabuza ntu mu bigambo bina kyabya n'omuyimbi Sakozi omuyimbi Anita nga levo gyaliko kubanga Anita tula nti wano takyalina nnyo maanyi ne munnanga alina wasaba 5 mu Kampala ne bagamuwa n'akakadde kati Anita ali ku levo egenda awantu wonna okuyimba n'agana omuntu agala omuterayo ennyimba amulete ne microphone ng'agenze kukola ekitegeeza ebyo ebiri private atambula atya era Anita njagala atubuulire ku ssaawa 8 ogw'ekiro yakwadde akatambi ako kubanze genda apartment nzimanyi ku ssaawa 8 awo ng'aliwo yekka kodi n'ekifo kyaddemu kyadde kyabulabe era okulaga nano ate bakkaanyiza bamulese n'afuma muki mulumu nga baganye okukkaanya n'alyoka atuwa wabweru kubanga yandibadde abikwatira munda niyo okulaga nti yazze nga ye amanyi nti shuwaddiiru tugenda kukola kira nekira buggwa kolo yatusenda abasoka muga nti nzinja kino na kino we bagaye n'afuma bwe n'alyoka atuwaki endowooza ye so singa yadde gamba nti bamuwaire yadde atuwa n'ebigambo nga boogera n'omu Nigeria titwatandika bwe tuti kakati atola wakyusiza ebigambo bye yampise ayina birthday jamba yimbiremu wano era messages ezino bannange tebyabaddewo wabula yayogedde ye ekyamugambiddwa so njagala nnyo ekintu ekibanga kiŋŋaanyedde nze nkiteke nze olaba nze Anita anti kisinza statement y'omuntu osobola okusoma between the lines okusinza ku statement y'omuntu gy'akoze anti you can read between the lines kye bayita no okusoma between the lines kiba kitegeeza anti gwe tuba tujjayo osoma between the lines osobola okutegeera omuntu ekyabaddewo ayinza n'okuba nti nno ekisooka kyakoleddwa naye olina amugamba ekiddako kati njagala kino naye nga tekyateeseddwako if you read between the lines naye nze Anita wesitamunenyeza waawano omuntu bw'ajjamu ekintu kye bayita okuba nti oli famous standard of living zirinnya standard of living we zirinnya ng'ate cost of living mu nsi gy'olimu eri wansi so otandikwa okukola ebintu okumiitinga yo cost of living osobola okumakinga ne standard of living abantu gye bakulabiramu kati Anita kye yabadde akola ayinza okuba mu mbeera yonna
naddala n'abaana abasinga kati abagenda ettaki nti baba tebateekeddwa naye because of tukyali mu nsi ekula but nga ensi ekula ng'ate standards of living ate zo ziri waggulu. People expect yo kubanga olina level gy'oliko ate mu nsi eri wansi okitegeera. So kati Anita bambi kimuwaliriza mwe gwe mumanyi ng'omuyimbi bw'anaafuluma ng'afaanana bw'ati ne bw'ati ne bw'ati kati batuuka ne batandika okugenda mu ebyo ebintu okusobola okumiitinga the standard of living mwe gye mwagala obbalabiramu oba gye mubalabiramu kati ekike batuuka ekiseera nga batandika okukwata bu one off gigs kati ka one off gigs ne kazza omuzigo gwegwo okitegeera ate oluusi obumu obu one off gigs bubeera connected ayinza bubaamu ssente naye ate nabo ba connected jjukira ngenda kugamba ebigambo bino tetwagala kwebula abantu ngenda kugamba bino tewali yatugambye mbuno byabadde bebintize ku online kisoboka naye nga kwabaddeko ogundi PIMP kuba bo babaawo kubaako ogundi PIMP nga yabwali n'akugamba mbuno waaye nina gwe nkwadde namba ye mwogere ku online ne mwogera era mutandikira mu ebyo owaaye gugwa okitegera gugwa gutya kati eyo emboozi tasobola gituwa nawe kutumiddeko nnyo njala okutumirako Anna Saloon ogula akatambala kapyotama Anna Saloon ekyaliwajjala Anna Saloon ekyaliwajjala ne bagamba nti banne mugendeyo babakole ku kaviiri munyirire mweyo yote ate obanga osuze mu bbaala nga muganda wange ali mu bulaka n'ogamba nti oyagala kusala ku nviiri ogenda bugenzi wali ekyenkya kubanga bamanya nti kati ono kazze nga bukyali ate kubanga alina we yasuze ango vagina bakukolako bulungi akatogo kabeerawo ye saaluuni yokka gy'osobola okugenda munofuna ekyokulya abala tebabigaba oba oyagala kabbiya nga gwe kwonya era bakusalamu enviiri bulungi nga wali we bakuwa ak'okunywa ate bwe bamaliriza bw'oba olina abaana nga oze nabo osobbalekaawo ne babakolako gwe n'otambula n'ogenda gy'ogenda nodda nono n'abaana bo eyo ne bagiyita Anna Saloon eri kireka eri kyaliwajjala ya okay toyanza sebo kantumireko ku masomero gonna agatuuziza abaana P7 naddala agasomye obulungi naddala nga mutabani wange gyali mwebale nnyo mwebalire ddala kusomesa abaana kyekisinga obukulu anja kutumirako nekyayi waffe wa IPEX studio mukubi w'ebifaananyi nakinku akuba ebifaananyi n'olaba David omweru kitegeera so mugendeyo mukyali waffe muwagire anja kutumira abakyali baffe bonna bali mu nsi ez'enjawulo Bungereza America German mwena mbabuuzaako nembebaza emirimu gye mukola nja kutumirako ne ku bakyali baffe bonna abatulaba nakyali waffe gwe nasanga ali ku papazi n'agamba Susan German mwebale kusunsula babaka bakoze na batakoze n'agamba mwasunsudde ababaka naye lwakwati mwatumaliddeyo naye mufune akadde mubasunsule abakoze n'abatakoze kuwaliyo abaliyo nga balowooza tubaagala nnyo naye nga tebakoze so mumugana naye nkutumiddeko kyali waffe kansuubira oli bulungi alina omubaka omu gwatambula naye nyini yagambye naye n'omubaka gwentambula naye takola okay alright tubatumiddeko Nalongo awo Framingham abo kalibu awo Boston tubatumiddeko mwenna batulaba n'abatuuliriza Namutebi Rose bamita Rose UK mwenna namwe abatuwagira mwenna bana mwebale nnyo mwebalire ddala Karama nkutumiddeko Ozi Namutebi Rose banelabidde bwerabizi yabadde angambye nti mukubire agenda baterako oba tumukubire kati nadde nelabidde bwerabizi yagambye tewerabidde nze nkumanya oli munywanyi wange tusobola kwerabira kintu kikwatagana nattu naye yagambye agenda baterako ettu emboozi mukati mwenna yadda ngambye nalwaleero nti agenda gibatera kubanga nga mukola emboozi mukati so abantu mwenna bannaye mbatumiddeko nnyo Amini bosi wange gy'oli yonna kyemmanyi oli bulungi Air Trends ekajansaawo omuntu ayagala okugula kaviiri babulina bonna kyamawo bukyami ne Rovis Beauty Parlor bayina buli kika kyamviri n'obuyagala kusala ekajansaawo ku kidde ebweya so abantu mwenna abatulaba n'abatuwuliriza buzibu ki tewali nganda bonyenya omutwe ntumeddeko ku bosi wange n'onyenya omutwe Amin abantu mwenna abatulaba abantu Massachusetts Tina nkutumiddeko nnyo
abantu be California mama Njuba nkutumiddeko nnyo ne Robina n'abantu mwenna abatulaba at large gyali talina tabu. Nganda babuuza otunula eri ngambo ina mubuuza nze. Nedda abamutuuka okumbuuza pozi ng'onneegaana bwegaanyi naye akimanyi olungi nti ebintu byo mbimanyi era bwe ntandika kuyisaamu gaali wano lukya. Nja kutumirako driver w'omukulu Anita Amongi yagambye era egaali gye mbeera muyisa mu Anita yagambye essaawa yonna Duncan ne bakutwala tuwiibana yakembu atuteesa bulungi talina mutawaana ayinza okubanga Duncan bamunona Sebo bwe bagamba nti Duncan leero kansibuka empisa we mbanga njogera towa muntu mulala bamala kupiikingira ku nze mpa abantu budde ne boogera ng'olimu okwekubi enguzi ye kusumbuwa nkuwe enguzi ye kati ntereza anti kakati omuntu bw'agamba nti essaawa yonna bakutwala essaawa yonna akutwala tubaamu n'okweraliikirira bw'oba tolambuludde kugamba nti kukutwala mu kkomera oyina otugamba nti essaawa yonna Duncan ne bamukuba empeta oba bamutwala amulabeko kwegamba oyina okutubuulira Duncan ayinza n'okuwanika ogunagamba walukaga alina akayimba kagamba nti byogera n'abasajja kyokka engeri gye bakwanamu nze atali muli wa bisiyaga Sakozi ku pano yonna omukyala madamu asira kula madamu Anita Amongi alaba nnyo Duncan wali awo mu Katuliki mulwadde nnyo simanyi bawe bukalango ne Magembe oyina Magembe gw'omanyi mukulu erinnya ninga aliwuli Magembe ani jali awo mulwadde ali bubi nnyo yetaaga kusabira kati nze oli yankubidde essimu naye nga nange nyinadde ndimanyi naŋŋamba ab'omukati mwogere ku Faaza Magembe badde abalabanga nnyo kati erinnya linasembye okuwulira lyadde lya Magembe naye ng'erisooka erinnya erisembye kati misana yagezera okunkubira nga ndi Busega nadde ndi Busega era nadde mu katale kennyini so tukubireko omukulu Sebuufu n'abase bonna abali mu kkomera ntubasabira mube nga mufuna obwenkanya abalina emisango musasuli ekyo kimu naye Sakozi walunda ekintu kya simanyi oba nyinza okukyogera ku guno ekibaddeko nti abakulembeze bayitiridde okwewebula ne ku social media abakulembeze bayitiridde okwewebula kati ndaba walutawutambula essaawa zino omukulu Joel Ssennyonyi ne Kagabo tulabagane next time.